Ku Projan Media TV tukwebazaayo najjo sinzira okubanga ku mukutu kwoli. Yes, kyaddaaki omwami amanyiddwa nga Luze Anderson avuddeyo nannyonnyola public lwaki yavumiddwa ebigambo ebinene, ebigambo ebitayisikana mu kamwa omukyala amanyiddwa nga Zahara Toto. Luze Anderson yagamba nti mu 2011 Zahara Toto yali girlfriend we era nga baali beeyagala nnyo nga bw'okiwulira. N'agamba era omulundi gwe ogwasooka omutwala ku TV kubanga Luze yali akola ku WBS, omulundi ogwasooka otwala Zahara Toto ku TV ku show ye, producer we Katya amugobe yali amugobye ku station olw'ensonga nti producer yamugamba nti oleeta otya malaya ku station oba ku seti. N'agamba oyo omukyala si malaya. Producer n'amugamba ani atamanyi muwala oyo, buli bbaala abeeramu waitress ate nga buli bbaala abeeramu, kizibu okugenda ku bbaala n'otasangayo Zahara Toto. Nga producer wa Luze wagamba. Luze n'agezaako odefendinga Zahara Toto to an extent nti yakola buli ekisoboka okuyingiza Zahara Toto mu media era ky'omulaba kyafuuse essaawa zino ye mwami amanyiddwa nga Luze. Segeera naye omwami bambi yamusabye interview yokka weeti. Omukyala n'amuwemula ensi n'eggulu, ebigambo bye nakulazeeko awo nga byo binene tosaana byogera. Ku Projan Media TV katulinde Luze nga atunnyonnyodde lwaki ddala lwaki yayogera ku family ya Zahara Toto okusobola okuba nga yafunye ebivumo ebinene weebityo. Commentinga, likinga, subscribing.